Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwa Musenene 2021 akakiiko k'ebyokulonda katongoza okuwenja omululu okwetooloola eggwanga lyonna okw'okulonda kwa bonna okwa 2021 okusuubirwa okuba mu mpitewo. Enkambi z'abamu ku bannabyabufuzi abali mu kampeyini zino bazze basika omugwa n'ab'ebyokwerinda era nga gye biggweereddeyo ettiyaggaasi ssaako n'amasasi nga binyoose. Ebiriwo biraga nti enkambi ya munna FDC Patrick Oboy Amuriati, Noah Nopo, Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaako n'abalala ze zisinze okulya amatereke n'ab'ebyokwerinda. Kino kireetedde bannamawulire akaseera akazibu abali ku ddimu ly'okusaka amawulire mu nkambi zino okunuusa obukambwe obwa ttiyaggaasi entakera. Embeera eno eyongedde okusajjuka mu kiro ekikeesezza olwaleero ab'ebyokwerinda bwe bakubye bannamawulire ababadde ku mulimu gw'okukwata ebyabadde bigenda mu maaso wakati wa Kyagulanyi Ssentamu n'ab'ebyokwerinda abadde bamugaanye okugenda mu disitulikiti ya Alberton gye yabadde ayina okunoonya akalulu. Mu bakubiddwa kuliko Ssesanga Bato wa BBS Terefayina, John Kirifu Amala, David Tamale ssaako n'abalala. Kino kiwalirizza abalwanirizi b'eddembe nga bakulembeddwamu aba Human Rights Network for Journalists okwongera okuvumirwa ebikolwa by'abakuumaddembe nti bityoboola omulimu gwa bannamawulire. Abapoliisi n'omuduumizi w'amagye baalivuddeyo bukuukubira ne babavunaana emisango gy'okutyoboola eddembe ly'abannamawulire. Olutakola ekyo abamawulire bagenda kukubibwa, bagenda kuttibwa ng'ate battibwa mu ngeri enkyamu nga bakola omulimu gwabwe. Ono awagiddwa munnamateeka Ivan Sempala owa Unwanted Witness agamba nti beetegefu okutwala mu mbuga abantu ssekinnoomu abakoze ekinene ennyo mu kutyoboola eddembe ly'abamawulire. Bannamawulire bonna abatuusiddwako obulabe ffe nga Unwanted Witness tulina ba lawyers tugenda kutwala gavumenti mu mbuga z'amateeka tuwaabe ku lwa bannamawulire abwe. Sempala avumidde n'ebikolwa bino n'ategeeza nti abamu ku bakuumaddembe boonoonye nnyo demokulasiya w'eggwanga lino. Enfuga ng'enaabeera ya demokulasiya n'ebukala bulungi nnyo. Bannamawulire balina okukola emirimu gyabwe mu mateeka nga tebatataganyiziddwa mu mbeera yonna. So ekyabatuuseeko kibi nnyo ku demokulasiya wa Uganda. Ebyokuba bannamawulire nga bali ku mulimu gyabwe bisitudde n'abakulembeze b'abayizi abasoma essomo ly'amawulire mu matendekero aga waggulu bagasa eddoboozi lyabwe ku bannakyewa ne bavumirira ebikolwa bino eby'abakuumaddembe. Ebingi nga Uganda Human Rights Commission bizze ebikola reports nga biraga nti ebitongole bya gavumenti nga poliisi n'amagye ne UCC ate bye bisinga okutulugunya eddembe ly'abamawulire. So n'olw'ensonga eyo tusaba President Yoweri Museveni n'abakulu abalala mu gavumenti baveeyo brutalite ya poliisi ebikolwa bya poliisi ebyokutulugunya ate si bannamawulire bokka ne bannayuganda bonna bibeere nga bikomezebwa. Muganda waffe wayiswa owa Busoga FM eyakubiddwa omutwe gwonna ne baguyuza ne bamutwala ng'atonya musaayi. So ebikolwa ebyo bwe tuyongera okubirabanga bwe biri tukkiriza namwe baganda baffe abali wano ekyate musobola otuukisibwako effujjo eryo naffe ffennyini tusobola otuukirwako effujjo eryo. Situkumirira ebikola ebyo era nga tusaba babikomye. We tukoledde eggulire lino nga kaweefube waffe ofuna poliisi okubaako kyetegeeza ku nsonga eno akyagudde butaka oluvannyuma lw'okubira bekikwatako ne tutafuna kuddibwamu mu butongole. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'abakuumaddembe bakuba n'okutulugunya bannamawulire kyokka nga poliisi ezze yeeyama okukomya abasirikale baayo ababa basiibuse empisa. Chris Malimu Semakula, BBS Terefayina, ageesigika.